Tulina mukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency the Elected President of Uganda, era ng'ono yataddewo okusaba okw'enjawulo eri omugenzi Frank Senteza, era nga tuli wano ekitoovu mu church. Olunaku olwaleero Pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajjukidde omulwanyi we mu ngeri ey'enjawulo ate era ey'ekitiibwa eky'amaanyi. President elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye mu bitundu eby'e Masaka, era nga emmisa egenda maaso ey'okujjukira omukulembeze w'eggwanga. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege mwenna abazze ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, era na mwenna abatambudde naye. Bannange mwenna tuli basiimu. Buli alina kyagatta ku struggle eno buli alina ekyenjawulo ky'okola okulaba nga struggle eno ebeerawo. Bannange tweyanziza, tusaba Katonda omulungi atukwatireko, atukulembere, atulage ebitangaala era atubeererewo. Mukama Katonda ng'ali wamu naffe era atwongera obajjukiza n'okubategeeza nti ku lw'eggwanga lyaffe ne Uganda tujja tambulira ddala nga bwe tulina okutambula. Tulina okukkiriza nti Katonda atalya nguzi, Katonda atubeererawo, ajja kutubeererawo, naye nga twongera okusabira omwoyo gwa mukwano gwaffe era muganda waffe omukulu Frank Senteza nga bwe tuli olunaku olwaleero wano mu kyaki ekitovu. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okuba nga atuuka bulungi. Basabira abantu Katonda abayambe bakozesa ebyamagero eby'emugunala. Olwaleero londako obulamu kiyinza obutatwala mwaka obwo nga balayiriddwa mu bukulu bw'aba testimony ey'emugunala nti omuntu ono yawaayo obulamu bw'omwoyo Katonda. Testimony is death. Shedding blood for personal things? No. Testimony nti obulamu bwe yawaayo obw'omwoyo Katonda. Bw'aba saved, first class saved. Brothers and sisters, don't worry. Buli omu alina kukolako kake mu kibuga. And no one is to accomplish it all. Tumusabire namwe mugoberera banno mumulabirako ate nga yayigirako omweyo. Don't lose back. That's your mission. Abamakabe wandisfa yakwewuna bavubuka mu Bayudaaya. Abaloma Abagereki baali bawambye ensira nga babavuga ng'eddwali. Enough is enough. Yuda liida waabwe balangira omutalo ng'erira mwokera ne batandika okugenda mu nsozi. Omusirikale gwe baasanganga nga bamutuga mu nsozi nga beeyongera ne baliga buli omu ng'anoonya munne. Yasinzanga amaanyi nga yajjawo munne. Finally abavubuka abo abayitibwa mu Bakabeero nga bawangula olutalo. Kyembadde mu ngalo sikyembadde engalo bategeeza. Kyembadde njagala okubategeeza kyekino. Please fight. A good battle.
Yuda bwe yalaba nga badde bafudde wadde balawa naye bangi nga balusudde mwakaba bafudde agamba nyi abaana bakongalefu tubaleke musengulo nga ensega zibalye no okubagamba twakuŋŋaanye tusaba amagezi tubasirike ndowooza practice y'abasirikale era n'abakwatako ne beesiga mumanyi olundi olutalo olwabiranga mu east ndowooza baanaabanga amazzi baleme kukwatibwako mu masasi ga musiri bwekibabagamba ne bano babagamba don't worry you are safe now buli eyali amalayirizi yaki Yuda bwe yafuna ekyo nawuli ennaku kubanga yali abeesimisa nti bafiiridde mu lutalo luki obutukuvu balwanira ggwanga lyabwe ekyamuleetera ekkugu ennyo ebyo ebitambiro kuwenenya abalwanyi bannaffe bano abafudde obwemwe bati amiina lyesoma eryo ono sijja kugamba nti yafa bugi kusigoonyo nkyogedde lwakubeera nze nammwe tulimu okufu misoni bwozituwa buli omu wanalira misoni ye tuweyagaliza weyagaliza wendowooza its for God's people tugamba for God and mankind nzikiriza Katonda nga embeera muntu ndowooza yannamu si nnabyokka ensonga y'okutuwa obusungu mu mitima tuyinza n'okubeera n'ebibuuzo eby'enjawulo tugenda twebuuza mitima gyaffe unanswered questions tenejja kuzaalira mu mbeera ng'eyo omuntu alina kwebuuza ye lwaki okubonaabona abantu ekibuuzo ekyo kyadda as God
naye ababiri bayinaayina ate abalungi ne balabika nga babonaabona. Why do the wicked survive happy and the righteous suffer? Why did they let it? Kyekibuuzo naffe kye tuyinza okwebuuza ne tusabira ku by'abalala be tulowooza they are the cause of our suffering. Ate mwatu Katonda ye ekibuuzo nakiddamu n'agamba tusabire abakwagala, tusonyiwe abatukola obubi, era n'agamba nti kyoyagala bakukole, kyoyagala bakukole ky'oba okolera obulala. Awo wali obuwanguzi. Mukama tumwanjulire nga tumusuubiza omulamwa okwekuuma n'okutambulira ku biragiro bye. Tuweeyo essala yaffe. ababonabonyezebwa olw'ebyobufuzi naddala abali mu makomera. Omukama abayambe bafune eddembe lyabwe.
naffe ffenna abakuŋŋaanye wano mu kitambiro kino ekitukuvu nga tusabira omugenzi Frank Sendeza ne bannaffe, tusabe Omukama we nga tuzaaliddwa atuwe amaanyi amaggya ag'okugenda mu maaso okuggusa olutabaalo lw'okununula eggwanga lyaffe. Tukikusabayo Mukama. n'otuwa obuvunaanyizibwa okukyusa ensi eno nga tugikulaakulanya. Yeyagaze buli omu tunuulira eggwanga lyo erikuŋŋaanye wano, n'obuvunaanyizibwa wakwasa buli omu. Gwe akuŋŋaanya ebisaasaanyi by'okuŋŋaanyiza n'obikuuma, tunuuliza abooluganda abalaba, tutuuse bukadde ak'okuteekateeka ekitambiro ekikulu ekya Ukarisitiya. Akadde kano kakutola mu byaffe tujjuze Omukama. Tugenda kusooka n'ebirabo ebikulu, omugaati n'enviiri, anti bye bikola Ukarisitiya, nga biwerekeddwamu n'ebirala ebirabo ebikalu. Ate oluvannyuma tujja kuzzaako ebirabo eby'ensimbi bye tujja okuteeka mu bokisi buno. Abooluganda mbasaba tuyimirire ng'ebirabo omugaati n'enviiri bireetebwa ku altaari. Waya.
tusaba omukugu olwo agagasima akulu abakamera awaliwo ekkuba erireeta ebirabo n'okuddayo so don't block it we beg.